Tunanyumiza wali mu military nga nyambadde ebiddugala. Ate kadinga lwaki okulamu. Nende abantu okumalako enneema. Neweeresa obuyinza, neweeresa biki. Liza. Kamera zo zintunuddemu nnyo mbadde oba ojja otuule eno. Guy Fraser, si weekibulala mu babiito. Kati sinza yasikira bakabaka bw'ababiito eyo byo ejja pakatneezaaki negezezaako okwefula omuntu nenefula amanya nenekyusa amanya era nje mu bantu obusuuti mbugjeemu byenambalire ngezeko bajamu naye era mwagalira mumanyi lwaki kabaka asobola okuyitawo abantu bamugoberera tetubaako n'amaanyi amalala oludda bwe tugaagala osooke mukeerere muliraanye ebintu ebimu tegedde basooke bakerere nze ndinyemba bulungi nsobola okufuna obukazi banaobukazi si yakolaki n'abaana nabaza naye ngezaho okulaga tuba n'emikwano omusajja ayima ti balya n'ensekezi naye munda amannyo gagoonya akuwaana kuwema bwogwa mu tabu yeno ng'amwenya wakakola sinkakuwa gweza naye fe tuliko mwoyo atukyalira ngeza ku musota guli ogwali omukemikemi yenze omukemisera bwe bagamba nti salangu eryenze omusota gwe bayita mukemisera ngeza ku musota gwandawula guli ogwa green nsobola okukema nensuula ekintu kyo ndabe omuwendo gw'ekintu kyokalumye nga nange omuwendo eri nange amaseozeeko ebewunyi nze mu dakiika 3 wentera kumata nensuula endabirwamu eyo nga mulimu ekibi nokyo nongamba gye masuulizamabitwalesa nengamba ligenda bamusika nomwoyo ekyetaago oli olimala mitwalo 5 kigatteko nendabirwamu ey'okunyumyako mu bantu nakiriwo kyefuna ekyokutegedde akoko twayimba bulungi nkoze ebintu muganda nsobola kati nakawalika ennyimba 3 okuva we nazze nsobola okerengamba nti jose empamba 3 gwe waterese nguleyo bijini byakabi naye nazikirika nsooke nkeme naye ebimu binsudde mu shit wano ina gye bankubiddemu nemana nembasiba bankubiremu blo wawala nenganyakku anti fe firimu zaffe zetuzanya ne betuzanyira mu mabeera nabo bensemesi naduuba okukuba nga kigwa firimu mama yashadi nejeze olabika ndowooza ndabiramu saidi ya muyimba kyekikusumbuwa naye singa namanya saidi endala tuwandyakadde kubeera mukwano gwange nga ntuuse wano basaagala kumanya nawe basikumanyi kati ndaba nga mwerabi mugenda mulowooza bwe mundaba mulabe eno kwe munjajingira otegedde naye eno saidi endala nze omukuba ne freze oyo gyomubuuze bosi w'abano webali bayimba ku mbaga nantude ku tebo y'abajeno si bwekyali nze omu gwe bagamba nti oyo n'amala agikuwatako strategy nongale kati tugenda kusalako kuwa lwakuba kesiriwaliza okuyimba nze omu gwe basinga okuteekawo bawinyaabo lwakuba njagala nnyo buno bulamu bw'okuyimba babijja babinzizaamu ku nnaku zino omuganda wange nakalaga instagramu yange eri engatunya bwebwairaga nasooka kukola ebyo nga sinaba kuyimba lwakuba saidi nekuyimba yagala nenzisa valiyu yakulaba alowooza oli ku levo yeemu ndudde nnyo nga mmoya ateeka ku galubindi kadade otulamu bakyali wange naye twatusaaga tutya sola gamba tuli ku levo yeemu ani mweneta nga amalengeza gagamba nakola buyo okuwa saidi y'okuyimba kirabika ate nga kisagala kuntya simbi kubanga nti olange lwaki nosomeseza biyaya aŋŋamba jose kankikuddemu nakati okintegera mwana we muli sayimbira abantu okulaba music mukolanga bwenjagala jose nyina ekyokulya ennyumba esika muntu zensulamu jasinkweka identite yange bannange bakubira omulanga ono omuyimbi wange anyimbira bulungi bamuyita Jamie Kalicha naye tulaba embeera gy'alimu
bambi sinungi ajja wano nakuyita mama Nabizaana soko mpeye 10 n'olumuwa namala nalukwata olusi naluyizayuza yajja wano nakwata engato zange ku mulyango manya agenda kwambala zafundikira zisudde mu ttooyi bambi tusaba mu muyambi tusaba buyambi gye mulinze njiwo nga muzadde we kubanga aveeyo gyavudde nemuwaako okulya n'akalya ne kati yakava wano azze na bino nanga mama Nabizaana kwako bino nemubegera emmere n'agirya n'atambula n'agenda naye bambi ali mu mbeera batandise n'omukuba kubazze ng'alina wano bamukubye ku mutwe kitegeeza gyatambulira eyo gyatambulira tebamumanyi nga ffe kuba ffe twamumanyidde kati ajja abaako kyakutte n'omugamba kyekirekeewo tutamuyisa bubi naye abalala batandise omukuba akwata bukwasi kyasanze akwata bukwasi kyasanze ayambala atya era embeera abeeramu etya bwetusugira ekifaananyi ayambadde bubi ajjidde mu kapale nga kaddugala nga kampi kanu kakoma wano ng'akasaati konna kayulika tekategeera tana nnyo ku byempewo simanya jjajja Namuzinda simanya jjajja luba owa biki twagala kukola mikolo bwe bityo mbadde nsaba onziriremu ayambala atya bubi nnyo ngoye ayambala ziri zasanze azeyambula nozoyambula nazikwata zajjiddemu nazisula ku ttooyi nasigala oluusi mu mpale yokka embeera gyali mujjamu boda bigere gwasalawo babeererawo nasalawo mbabeererewo owulira okwoyo saana bagende bamujjanjaba sikooye mulabirira naye embeera gyalimu tensanyusa sikooye mulabirira naye embeera gyalimu ey'obuntu amanya gafe amanya gange bankazaako wano mama baby katuba stage ndi mufumbi wa mmere Uncle Melody muganda wammwe Jamie Culture tali mu mbeera nnungi wabitegeddeko Mabbe ne wazo kwogera ku nsonga za Jamie Culture olw'ensonga Jamie Culture alina image naye gya protecting ng'omuyimbi Jamie Culture muganda waffe Jamie Culture tubeera naye Jamie Culture tunooneka naye Jamie Culture tugezibwala naye tusirwala naye tasaana treatment kitegeeza nti twemanyi ng'abemikwano however ku nsonga Jamie Culture eyongezezaako okwogerako n'abantu abamu abobuvunaanyizibwa besijja ku disclosinga wano nga bamu bamama n'okumanda waliwo obuyambi bwe bafuna kwa Jamie Culture buvaawa buva e Bulaaya namami waffe byonna kubeerako kkomu ku mukulu mu music industry yaffe nenjogera kuko n'abantu abamuli close abamu nga ba MP abamu bayimbi bannaffe naye nga bamu bagamba bamuyambako ko feze yasooka ekintu ekyo kya bbeeyi kitegeera mu mbeera ng'eyo Jamie yeetaaga kyo biviiramu ddala kuba bwe yalwala ogwasooka ekifaananyi ekyajja ng'alabika bulungi abantu ne bagamba awonye ye kati mu ssaawa y'emu tebagamba nti byazzeemu yeetaaga kyokuwonera ddala nze kyembadde ndowooza sobola kudisclosinga mbeera nnyingi mbeera nnene ennyo gyalimu enfuna bulungi kuba ate abamuliko mu kusookera ddala be balina results ze baafuna eri ofuna bulungi so nze mbadde ndowooza saagala kwogera abantu ate nga nakyo kiba kyetagisa sirina kyakikolera papa Misa kyo yali ku mwana oyo okusookera ddala papa twandibadde tugezaako ne tulaba bwe tutandikira paati waluliya kirimu bwomu papa Misa kirimu bwomu kati tubadde tusobola okunoonya engeri gye tusobola okukola ki okufuna engeri gye tukigattamu naffe ffenna naffe baganda nolaba wano wetubeera waneeno omuntu ne waba alwadde wano tusonda ssente oba alina oba talina ne bwatugaa tetwagala kutusonda community yaffe yabumu n'ekyo kyo kyatususseeko naffe kyavudde kyagenze out of our hands ekisooka mu byonna tetumanyi batandikirawa kati papa Misa ki yalina information esinga ku ekyo pozi ne mami Sophie Gombi oyo naye opa obulamu bugamba ki ndi steady kiri bitya muganda wange twagenza olaba akavidiyo akamu akatambula nga kalaga muganda waffe Jamie Culture tali bulungi ekyo okusookera ddala okunoonya ng'ali ne mu katishaati ko kaliko Opa Fambo kitegeeza kyaliwo nnyo embeera ya Jamie Culture eri etya Jamie Culture kyali wange nnyo era tubeera ffenna ebiseera ebisinga n'ekyenyinza okugamba bannayuganda mu industry yaffe
buli asobodde bambi alwane ennyo tulabe nga tufuna Jamikalica tumuyambeko kuba ekituufu kiri nti he is not fine. Etali fine alabika obulwadde buli bwe yali afunye bugenda budda bwazeemu. So buli omu gyali tetukoze kino munno oba mbeera yakulabisa nenga kye tuyinza okukola kyokka kuba ngezezzaako tutuukiri abantu abamu ku masimu abakabi mu industry okulaba nga tumuyambako nenda buli omu nga buli gwentuuseeko abasinga buli omu yeesuulyewo gwa naggamba. So n'olw'ensonga eyo nsazeewo okole public awareness yamani buli omu abeere nga akimanyi kuba Jamikalica alina bwe yatuukidde awo ng'alina gy'atambuliddeyo n'akoma ngo bamukubye ebyaddala bamukubyemu kati nga bw'omanyi obulwadde nti oba bwa mutwe oba ki asobola okukola kyonna kyakoze n'afuna obuzibu. Muganda waffe it is such a big a great talent tumwetaaga. So